Apande atamukuba apande mulekaje. Ngena mutwala. Ngena mutwala apande ngena mutwala. Ngena mutwala. Mumuleka apande. Ngoze sina je. Apande mumuleke. Munte sina je. Ebyokulonda byammwe byaggwa. Mwatubba. Ayite mutumegane mwagala ate kutuluma bulumi. Muta abaana babandi banonyeze family zaabwe ekonome. Family ziri eyo zirotinga. Bebandi badde bazisitula. Beba edobozi tebalina mufeffeka. Nene mu family zaabwe bye edobozi ate bebakoze ki? Bebayimiriddeko. So ensonga eyo mbi nnyo etuyisa bubi nno ffe nga ffe. Nene tubikwasa Allah ejali. Allah jalaluhu insajira nga bwe tugiraba. Yenno talina munabudde buziba. Agiraba nga bwefaanana oba misana oba kiro. Naye mu nsi kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Yes, mu mawulire agakagwawo akubiddwa amasasi. Generali omulala afudde mu bukambwe. Kakati no mu UPDF waliyo okulya n'okukomba essuwaani nga bw'ogenda okwera ng'olaba ebigambo mukwano gwange mpuliriza olunaku ku lwaleero. General Museveni waliwo meeting ez'ekyama wuliriza CDF n'abakulu abamu ku ntikko mukwano gwange ogenda kutya ebigambo ebifubutuka mu magye ag'eggwanga Uganda. Mwaka gwa 2028 waliwo enteekateeka z'ogenda okulira otye General Muhoozi Kainerugaba okweddiza obuyinza bw'eggwanga Uganda. Ebigambo biva mu kamwa ka Genero mwaka gwa 2028 ebyo amatumaze okwera nga tubigwako ogenda kubiwulira otye. Nga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ngobi Okero Sulaimani akyali munda mu ggwanga erya Amerika. Waliwo okusatira, waliwo obunkenke mu State House, era waliwo bwinamaze okwera nga afuluma munda mu gavumenti ya NRM mu bitundu eby'ekyankwanzi. General Museveni ali mu kutya. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okuteeka akazito, ayongedde okuteeka ekiyinja ku gavumenti y'omusajja omukadde mpuliriza nga bw'ogenda okwera ng'olaba ebigambo olunaku olwaleero. Mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gulwanira ddembe lya Munnayuganda, mukutu gwa muntu wa wansi, omugezi nze ndi w'amabega w'emizindaalo okwera nga tuttaanya, tutemaatema, ate mu mbeera y'emu tukuba ettooki mu nsonga empitirivu ezigenda munda mu ggwanga erya Uganda. Nkugambye nti waliwo amawulire agava munda mu ggwanga erya Amerika. General Museveni ali mu kattu. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okwera nga amuteeka omuggwa mu bulago. Kakati bino byonna nga biri bwe biti, waliwo amasasi aganyoose era Munnayuganda n'asimatuka okwera nga attibwa abasajja abakwata mundu. Jjukira nzize nga nkolera obutambi obw'enjawulo obw'abasajja abakwata mundu abalumbagana ne bakuba Bannayuganda amasasi ne bavaawo nakyo nga tebakwatiddwa oba oluusi ne bakwatibwa naye ate emisango gyabwe ne gikkakkana nga gibuzaabuziddwa. Kaakati waliwo obumenyi bw'amateeka obwakolebwa ku poliisi emu munda mu ggwanga Uganda. Ogenda kutya nga poliisi yeeyina okukuuma omuntu wa bulijjo n'ebintu bye. Kaakati ate poliisi mukwano gwange ogenda kutya ng'ebintu by'omutuuze byabulira ku poliisi ne gye buli kati emyaka tugenda mu 6 musajja wattu tafunanga bwenkanya. Kaakati nno ogenda kuwulira miliyoni ezikwata mu 20 nga zifa ez'Omunnayuganda nga zifiira ku poliisi emu munda mu ggwanga Uganda nga nejja buli kati musajja wattu tafunanga bwenkanya. Nzikiza mu butongole nsooke mala okwera nga nkuwa emboozi ey'omusajja ono eyabbibwa ku poliisi. Bwe tuva mu katambi kano olwo twolekere ewa Kapiteni Sula Sserunjogi mukwano gwange eyafudde ng'atudde mu ntebe. Ono yavaayo n'atyoboola n'akkakkanya n'ajavuna omukulembeze Kyagulanyi ekyakadde okiwanga ekitiibwa. Kakati ono naye yamaze dde okwera nga kakasibwa nti mu ntebe yasangiddwamu nga yafudde dda. Wabula nga Katonda bw'atalya nguzi, ono yajoonyesa abantu n'atuuka okumenya amayumba g'abantu nga n'abamu ku bo baalwala ne bafa. Kaakati naye akadde nga bwe katagulibwa yamaze musajja wattu naye ate eye neevuunikibwa. Kati oŋŋamba otya nti abantu ba famire ez'abantu abaafa olw'okumenyebwa amanyumba gaabwe tebayinza kwera nga bajaganya yadde okwera nga bakuba embuutu? Omusajja wa magye abadde ne mundu abadde n'obukuumi naye okufa bwe kwazze. Kakati musajja wattu kyamaze dde okwera nga kikakasibwa nti ono naye bwakuziikibwa ate yeebakira eringi ettono limubikkwe
eyo musajja wattu gyalina okubeera ng'abeera lubeerera. Ensi tekungulwa kakati n'amaanyi tegalya, omusajja takyasobola yadde okubeera ng'agoba ensiri. Kale no kansooke mala okubeera nga nkuwa ebigambo bino, wuliriza nnyo, teekako ekigalo katambi kano katambule nnyo, kubanga buli munnayuganda yeetaaga okubeera ng'ategeera obubaka obuli mu katambi kaffe ak'olunaku olwaleero. Kansooke nkuwe ebigambo bino owulire engeri obubbi gye butambulira ate mu mikono gy'abo abalina okubeera nga balwanyisa obubbi munda mu nsi yaffe kyannaku nnyo. Nvudde ku kyeyo ng'akasente ke nali nsigazizzaako ne ngamba ngule mmotoka ndabirire famire yange. Mu mwaka gwa 2021 omuvubuka ono Erison Muheereza nga wa myaka 3 omutuuze w'e Namuwongo mu Ssero y'e Kanyogoga yatetenkanya n'alinnya ennyonyi n'ayolekera mu Saudi Arabia okuba ekyeyo. Eno yagenda kuvuga bidduka akoleyo ku nsimbi yeekulaakulanye. Ku mawanga yakolerayo emyaka 2 gyokka mu 2023 n'adda okwaba obwe ng'afunyeyo akasente ke yalowooza nti asobola okukakozesa okwezimba. Yasalawo akasente k'entuuyo okuva ku kyeyo akagule mu mmotoka akole Uber. Emmotoka yagula kika kya Space y'enkola enkadde UH321Y era empapula kwe yagigulira ziraga nti yagigula nga 3 January 2024 bw'atyo n'atandika okusaabaza abantu. Mmotoka nagigula milioni 10. Byonna ebiwandiiko byonna biri mu mannya gange buli kimu ne mu URA byonna ne tini namba byonna na emmotoka eri mu mannya gange byonna. Nali nvudde ku kyeyo ng'akasente ke nali nsigazizzaako ne ngamba ngule mmotoka ndabirire famire yange. Kyokka ku muzigo wasula nga talina wasuza mmotoka eno. Yasalawo emmotoka ye nga wamala okukola ng'agisuza ku kapoliisi k'e Kanyogoga e Namuwongo. Nga bwenteekawo nga mbawa nusu 12,000 nga buli bwenteddewo za paakingi. Naye nga abasirikale bakyukamu basigamba nti leero osobola okusangawo omulala n'enkya n'osangawo omulala nga tebafaanagana. Mmotoka yali akagivugira emyezi 4 era nga mumativu n'ensimbi ze yali annyuka nazo. Lunaku nga nsobola okufuna emitwalo nga 12 n'engula amafuta ga mitwalo 5 n'ensaving emitwalo nga 7. Ennaku z'omwezi 9 ogwokutaano 2024 mmotoka gye yasuza ku poliisi yagenda okugiddukira enkeera ng'ekifo yagisimbye kikalu. Muheereza akyajjukira bulungi amannya g'omupoliisi gw'agambye yali akoze ku olwo. Omusajja gwe bayita Hare Andeku omusirikale yaliwo ku lunaku olwo. Emmotoka okubula Muheereza agamba bwe yali agisimbawo eggulo limu omusirikale ono yamusaba amulekera ekisumuluzo kyayo banne abalala kye baali batakolangako. Namulekera ekisumuluzo kubanga yangamba nti waliwo ayinza okwagala okuvaawo ate nemutaataganya. Tekitaaliwo nti ennaku endala nasireka kisumuluzo. Twagadde okumanya embeera bwe yalinga emmotoka tagisanze ne be yagirekera kye baamugamba. We nakomawo nensanga motoka teriiwo nengamba okusinziira bwe twali twogedde nti waliwo ayagala okuvaawo ayinza okuba agitadde awalala. Era omusirikale teyaliiwo naye nga waliwo neiba gwe yali alekedde ekisumuluzo. Bwe yakomawo n'agamba nti yagireeseewo ssaawa 11 naye nga motoka yo teyaliiwo. Ne gye buli eno akyebuuza engeri emmotoka gye yaggyibwawo. Simanyi oba yali mukobaane yampa kisumuluzo kyokka. Era nakati nkyewuunya emmotoka bw'eva mu mikono gya poliisi awali ne kamera oli n'agitwala n'etalabika. Nakati nkyakyewuunya nera bwe nkigambako yenna akyewuunya kubalabira ddala nti tekisoboka. Yalina okuloopa ng'atandikira ku poliisi yennyini emmotoka ye kwe yabulira era agambe yali akuuma yennyini ye yayingiza omusango. Anti yo mwennyini ye yantwala ku poliisi endala y'e Kabalagala naye nga yo mwennyini ye yawandiika ne referensi. Bangamba mmotoka neefeeko nze nginoonye ng'omuntu. Kuba nti omusirikale waabwe ndowooza batya okumuvunaana kuba tebalina kye baakolawo. Muheereza yagezaako okusaba poliisi emulage ku butambi bwa kamera enkessi obwakwata ebyaliwo emmotoka lwe yabula kyokka n'atayambibwa. Ne bangamba information ya poliisi tebagiwa abantu ba bulijjo. Kamera enkessi obutambi gye twajjeyo teyatuyambye nnyo kubanga tetwasobodde okuzuula motoka mu kifo kye batute. N'ekirala abadde mu motoka abadde avuga motoka ekiro ekyo tetwasobodde okumuidentifyinga kumanya nti ye yaani amanya ge yavaawa. Yekubira endulu. Okay, emboozi eno mpanvu naye tugitemye olwakadde. Kaakati omusajja ono ne gye buli kati tafunanga bwenkanya ku mmotoka ye eyabbibwa eyaggyibwa eyatwalibwa ng'eva ku poliisi kwe yali agikuumira nga nnyuse. Ne gye buli kati nkugambye ti gye biggweera
musajja wattu bamugamba akolenga bw'asobola ateekemu amaanyi gonna akozese buli kyawulira ky'asobola mu maanyi ge okubeera ng'anoonya emmotoka ye, kubanga yo poliisi yali eremereddwa okubeera ng'efuna emmotoka ye eyabbibwa eyatwalibwa eyaggyibwa ku poliisi. Kakati nno ebigambo munda mu ggwanga Uganda ng'abasajja balina okubeera nga bakuuma ebintu byaffe nga bannansi. Kakati ate bwe wandyesize ekintu kyo kibeere webaka emirembe ewaka kibeere seefu, mukwano gwange ate bwe kibeerawo ate omutima gukusula bweru oba oliawo n'okukitwala kisula ewaka mu lujja, kubanga byonna bye bimu bwe kibbibwa ku poliisi ate era mu mbeera y'emu tofuna bwenkanya, tosobola kukifuna yadde okubeera ng'otegeera wa we kyalaga ng'olinga musajja wattu ate aterekaawo awali abakuuma abantu n'ebintu byabwe. Kakati ampuliriza nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osalawo okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka nkiddamu gulwanirira ddembe lya Munnayuganda. Ogendagenda mu komenti ombuulire ddala okusinziira ku mboozi eno nga bw'ogiwulidde, okusinziira ku bigambo bino nga bw'obigoberedde, ddala olowooza ani yakwata emmotoka y'omusajja ono n'agitwala? Ddala olowooza ani eyali emabega w'okubba emmotoka eno? Ddala olowooza ani eyapanga olukwe olwabba emmotoka y'omusajja ono ku poliisi n'etwalibwa nga ne kamera z'oku poliisi tezaasobola kubeera nga mukwano gwange ziraba abo ababba emmotoka, ate nga musajja wattu futeegi yamummibwa okubeera nga akakasa ku lunaku olwo lwennyini enkeera okulabako oba emmotoka ye ani yagiggyeewo oba emmotoka ye yabbiddwa etya. Kati ebigambo tugenda kwesanga mu komenti era emboozi eno ngireese kubanga munda mu ggwanga Uganda abantu bongedde okubeera nga battibwa. Waliwo amawulire agatandise okubeera nga gatambula nga galaga bannayuganda abattibwa poliisi yennyini nga kigambibwa nti bano babbi. Lwaki poliisi ababbi ebakwata n'ebakuba okutuuka okubula okubatta? Lwaki poliisi bwekwata ababbi ate bakuba masasi n'ebattirawo, ate nga abantu abatemula abantu omuntu eyatta abaana bana ng'ensi eraba misanattuku poliisi yamutaasa n'atasobola kubeera nga agajjambulwa batuuze nga bwe baali basazeewo, poliisi n'etuuka n'okukuba tiyagaasi ng'egamba nti obumenyi bw'amateeka ekikula kino tebukkirizibwa. Naye ate omubbi bw'akwatibwa nkugambe nti waliwo obutambi bwe tugenda maaso n'okubeera nga tukusanyira ku mukutu guno anaaba atambudde naffe ojja bulaba nga poliisi ekwata omubbi n'emukuba n'etuuka okumutta. Poliisi ng'ekwata omubbi n'emukuba amasasi n'emutta mu kifo ky'omusiba ne banoonyereza ani gwabba naye, kikosi ki kye balina, lwaki poliisi olowooza bano ebatta? Ate mukwano gwange eyakwata abaana bana n'abasalako emitwe n'atattibwa era poliisi n'emutaasa. Bigambo biri munda mu nnyaffe Uganda. Ampuliriza ku mukutu ogw'enkyukakyuka. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza wuliriza nnyo. Olwakaleero katandise mu butongole nga tuvudde mu katambi kaffe ak'enkizo ng'enkola yaffe. Omusajja Kapiteni Sula Sserunjogi, musajja abadde wa UPDF, musajja nga wa NRM era ng'ali mu kyambalo ky'eggwanga Uganda ekya UPDF, abadde taswala kukuyegera General Museveni kalulu, abadde taswala kubeera nga akulira General Museveni campaign. Jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebbanga lyonna bw'abadde ng'amala okubeera nominated nga tulaba ab'amagye ab'enjawulo nga bavayo nga boogera ebigambo ebisongovu eby'omukulembeze, nga n'omusajja ono Kapitaano Sula mwabadde ajjira bwe yavaayo n'ategeeza nti Kyagulanyi kikafuuwe okubeera ng'afuuka Chief of Defence Forces. Jjukira nti omusajja yenna aba awangudde akalulu k'eggwanga Uganda nga pulezidenti yaba ku ntikko y'amagye, era omusajja ono n'avaayo n'ategeeza mu kusaagirira, mu kunyoomoola, mu kukakkanya, mu kumanyiira ti pulezidenti Kyagulanyi tasobola kubeera future pulezidenti wa ggwanga Uganda. Wuliriza ebigambo by'omusajja eyafudde nga bamusanze mu ntebe nga yakazedda, nga bamusanze omusajja ono nga takyasobola yadde okubeera ng'agoba enswera, yadde okubeera ng'agoba ensiri, yadde okubeera ng'akaloolo. Omusajja ono akanyiga ne kafa. Kaakati tetuli mu kusanyuka nti omusajja ono yafudde, ate njagala nkutegeeze nti tetuli mu nnaku kubanga omusajja ono yafudde, kubanga waliwo ne be yagoba ku mataka gaabwe, waliwo abantu be yasendera amayumba mu bitundu eby'e Nakaseke, n'abamu mukwano gwange ne bakomekeera nga bafudde olw'ennaku olwa puresha ezaabalinnya ng'omusajja ono ayongera okubeera nga abakudaalira n'okubalaga eryanyi nga bo bwe baalwana mu nsiko. Kakati omusajja ono nga sinakubeera nga nkutwala wala mu bigambo bye n'ebigambo byazze nga werekereza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, njagala nsooke mala okubeera nga nkuwa ku mboozi ze ezimu
ng'agezaako okulaga nti ensi eno Uganda future yaayo eri mu mikono gyabwe, era ng'alinga akulaga nti bo bakyaliwo emyaka bufukunya, era bo bayinza n'obutafa n'okubeera ng'ensi eno Uganda balina gye bagisuubula, era abasajja bano ensi bagenda gikungula. Mu bigambo bye nga talowoozangako ti buyinza okukya olunaku olwaleero nga bannayuganda balabye ku nfa ye, ng'abantu abaafa nga bakaabya amaziga, ng'amenya amayumba gaabwe nakaseke, omusajja ono nga tamanyi nti abaana baabwe balijaguza, balisanyuka, nga bamaze okubeera nga bamukakasa nti naye agenda mu ttaka. Ettaka lyakaayanira, amayumba ge yamenya, bwe bagenda okumuziika, mukwano gwange bagenda kumuziika mu fuuti ziri 3 zokka. Njagala osooka owuliriza ebigambo by'omwami ono, omutegeera na bulungi mwami ki gwe twogerako. Bwe tubivaamu waliwo emboozi enkambwe, nkugambye nti mu UPDF bimaze okubeera nga bikakasibwa. Bino ebigambo bye nkuleetedde oyinza obutabirabako ku mukutu mulala gwonna, ng'omusajja jeneraali akakasa nti mu 2028 Jeno Moses Kainerugaba alina okubeera mukwano gwange ng'entebe y'eggwanga Uganda agirina mu 5. Lwaki bajjenero bafa mu nfa ezitategeerekeka? Akatambi nakakuzannyira dda ng'omusajja akunnyonnyola nti mu 2028 waliwo mission 2029 ey'okubeera ng'obuyinza bw'eggwanga Uganda ate bukyuka naye nga busigala mu mikono gya famire emu. Kati njagala osooka owulirize ebigambo by'omusajja ono amaze okubeera nga ate agololawo, amaze okubeera nga ate asikamu, amaze okubeera nga ate musajja atu atuva ku maaso, era ngono yakakasiddwa dda nti wakubeera nga aziikibwa. Oba ayagala oba tayagala, tegenda kubeera nga ziwera nnaku ziwera nnya ng'omusajja akyali ku nsi eno gye yali akayanira, gye yali alagako amaanyi, gwe yali alagira obuyinza, gwe yayogereranga nga bw'ayagala, nga bw'ogenda owulira mu bigambo bye. Bobi Wine abeere kamanda omuziivu. Museveni mu magye ye namba emu, tasikiranga masikire. Kitegeeza ki? Kyetaaga omuntu ng'anaakwata obukulembeze ng'amazima ga Katonda ng'alina obumanyirivu obw'okubeera kamanda in chief. Naye from nowhere abeere kamanda in chief okulira Museveni magye. Afande, tuli mu nsi ya democracy. Democracy wa ensi tetuli military government. Tuli mu nsi ng'ebiragiro byonna weebiri ebiyinzikiriza okufuuka omukulembeze. Kasitama nga mpeze emyaka 18, kasitama nga natuuka mu sini ey'omukaaga, kasitama muna Uganda, era ng'omanya bw'obanga oyingire mu nzikirizibwa okwesimbawo nfuuka omukulembeze wa Uganda. Ng'owangula sigaana. Naye obeere kamanda in chief. Bw'abasirikale mulina kubeera wansi wa kamanda in chief. Oba musirikale oba si musirikale. Tuleme okwogera ng'abasaga obusa. Njogera ku ssemateeka. Ssemateeka si bwayogera. Naye afande si bwayogera. Bwayogera. Naye Kyagulanyi abeere kamanda in chief nga yakulira amagye agali mu South African Republic, yakulira amagye agali mu Uganda, yakulira amagye agali mu Zaire. Naye ndowooza Katonda akyaladdewo embeera twenyweze tunowa Museveni ajja kuvaako, twenyweze tulabe engeri gyetuyinza Museveni ayinza okumusikira nga yooyo. Obuzibu obuliwa ne Bobi Wine obwange senga kakati Bobi Wine namunenyamuko mayi mukodemu wange nzabe ow'embuga afumbi wange emyaka 50 n'ekitundu oyo mukodemu wange. Naye nali ngamba senga nali mutuukirira edda ng'akyali yandiyingira amagye, n'ayingira amagye n'abeera omwo n'atraininga n'akola atya at a certain level n'adizatinga. Oba na retiring. Lwaki adizatinga? Ate kubanga emyaka tebakkiriza myaka makuweza myaka 7 basalewo kuwummuza. Naye bw'aba awummudde tumanya nti abange kano naawe ayinza okusobolako. Agwe mazima bw'oba oyagala eggwanga lyo lowooza ekintu ekyo. Drone zasikira buutu. Drone? Ziri zalinga buutu. Buutu mu buutu abatekamu abantu bana mu buutu. N'akuvuga nga muli mu buutu abantu bana gwe mulembe ogwo abantu bagendanga mu buutu. Yalfawo ya leo drone okutimba ntulekaana banange drone naye baya bawondera ofuna bulungi bawondera balina kye bakukola
ne mama bakutana mu butu ondere mu bukuru amaji amututte nga gwani nga gwani yawondera bukuru agote bugundi mu butu ate si bukuru yekka bangi mulembe gwa butu gwali weeguli nga batwalire mu butu abantu nga babatwalira mu butu sawa ya leero mmotoka ejja droni kulembera eggwanga no Uganda muteeka okuba nga Abaganda muggwamu enkwe. Okay, kakati ebigambo by'omusajja oyo Sula bye bimu ku ebyo byayogera ng'agezaako okukulaga nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tasobola kubeera ng'akulembera ggwanga Uganda, era ye n'akukakasa n'akugamba ti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo singa yali agala okukulembera eggwanga Uganda yandigenze mu magye. N'ayongera okukakasa ebigambo gye Moses ne Lugaba bye yavaayo n'ategeeza nti tewali muntu agenda kukwata ggwanga Uganda likulembere nga si munnamagye, tewali muntu agenda kukwata ggwanga Uganda likulembere nga tabadde wa poliisi. Bino ebigambo gye Moses ne Lugaba yabyogera okukulaga nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo talina yadde wakwataganidde ku buyinza bwa ggwanga Uganda, wabula ng'ate bannayuganda jjukira nti be basalawo ani abakulembera, oba munnamagye nga yawummula oba munnamagye nga adizaatinze ne bamwegattako nga General Museveni bwe yagenda mu lutalo ne bamwegattako. Kiri gye bali bannansi okubeera nga basalawo omukulembeze mu buli ngeri yonna gwe baagala abakulembere, era yalina okubeera nga abakulembera, wabula so si ggwe musirikale kuvaayo n'otegeeza nti oyo tasobola kubeera commander in chief, n'otegeeza nti oyo tasobola kubeera nga atukulembera. Era mu mwaka gwa 2020 omusajja ono bwe yavaayo n'ayogera ebigambo bino ensi yamuteekako amaaso, era walutuukidde olunaku olwaleero nga yavaayo n'akakasa n'akomba ne ku paasi nti Kyagulanyi tasobola. Kakati ne wetwogerera omusajja ono mugenzi mukwano gwange yamaze dda okubeera nga kikakasibwa yasangiddwa mu ntebe ye musajja wattu nga yafudde dda. Kakati ekyamuse nze naawe oyo postmortem enaatuyamba neevaayo netutegeeza ekituufu ekyaviiriddeko omusajja ono okubeera mukwano gwange ng'ava mu nsi eno Uganda gy'abadde ayagala ennyo, gy'abadde alwanira ennyo, era gy'abadde akakasa nti tewali muntu n'omu asobola kubeera nga agikulembera nga General Museveni waali ng'atemya bukofu, era nga Kyagulanyi yakulaze lwaki yavangayo entakera okubeera ng'amulumba. Akugambe nti Kyagulanyi yandigenze mu magye n'amala okubeera ng'awummula ku myaka 7. Jjukira nti amagye ga UPDF essaawa zino gaawummuza omusajja amanyikiddwa nga Peter Erweru ng'ali ku myaka 57, 58 nga tannaweza na myaka 60. Bangi be bawummuza nga tebannaweza myaka 7. Kakati lwaki babawummuza ng'etteeka ligamba nti omusirikale alina kuwummulira ku myaka 7? Ekyo nakyo kibuuzo olina okubeera ng'okyebuuzanga munnayuganda, n'ojjukira akatambi k'ennakolera na lwaki babawummuza nga na lwaki abamu kigambibwa nti bafa mu nfa ezitategerekeka. Bakkano, Bameeja Jeno, Babuligadiya Deusi Sande, ow'e Masaka abaakafa, ebigambo byonna twongera okubeera nga tutegeera ensonga lwaki bano bazze nga bafa. Navaayo mukwano gwange akatambi nenkakolera ng'omusajja aleeta bwino. Kakati omusajja ono nakugambye nti yavaayo n'amenya amayumba g'abatuuze, era bangi ku bo mukwano gwange baasigala nga tebalina waka olw'amaanyi ge yalaganga n'okubeera nga yakubiranga gavumenti ya General Museveni akadingidi nga takwatibwako. Era Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo ebibadde bizze nga bitambula ensangi zino, akatambi akaze nga kakozesebwa nnyo mu nsangi zino nga bamenya abantu, yakakolera mu kitundu. Omusajja ono mwe yamenya amaka g'omutuuze omu ekyamuviirako n'okubeera nga alwala musajja wattu n'afa, n'aleka famire ye nga terina weeri, ng'omusajja ono ennyumba yagiyiwa ku ttaka. Era nga kigambibwa nti mu mwaka gwa 2020 bwe mba serabidde 2021 omusajja ono yavaayo ettaka lino n'alifuula lirye. Kakati ebigambo bino Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo we yasinziira okubeera nga abyogerera. Njagala nsooke mala okubeera nga nkuwa ebigambo bino ojjukire olunaku luno otegere n'ebigambo bino ebizze nga bitambuzibwa Pulezidenti we yasinziira okubeera nga abyogera. Omusajja ono we yamenya enju, we yamenya amaka ag'omusajja wattu eyatuva ku maaso Stephen Mugambwa mu mwaka gwali gwa 2021 mu Desemba. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yakyala mu bitundu eby'eruweero. Jjukira nti naye omusajja ono gwe baamenyera enju ate naye yali yalwanako mu lutalo. Kaakati nno kya nnaku nnyo nti omusajja yakola buli kimu eyateekamu amaanyi ge okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni ejja mu buyinza, ate banne bennyini be bamwefuulira amaka ge ne bagateeka ku ttaka. Era okukakkana nga musajja wattu afunye atya ataaka, musajja bw'atyo nakkirira emagombe. Kakati yadde ng'omusajja ono yakwatibwa Sula ate oluvannyuma n'ateebwa n'asigala ng'alya butaala nga munne yafa dda.
kakati naye kimaze okukola nga kikakasibwa nti yamaze dde okubeera ng'agolola n'amusisinkana era baakubeera nga bagasimbagana mu maaso ga Katonda. Kansooke okuba ebigambo bino Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo byavaayo n'akuutira bannayuganda ku lunaku olwo, ate bwe tubivaamu tulyoke tweyongereyo nkugambye nti waliwo obuyina ava mu ggwanga lya Amerika gw'olina okutegeera gwe munnayuganda ali eyo olya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo nti tatudde era n'ebyokudda munda mu ggwanga erya Uganda General Museveni bimusuza akukunadde nga Kyagulanyi agamba kegwake ketonye nina okubeera nga nzira oba nkomawo ntya oba ntya naye nga sigenda kubeera nga nkomawo ng'ate ndi wakusibwa, sigenda kubeera nga nkomawo nga ndi wakubeera nga nnyigirwa mu ttooke, nandikomawo nga nze Pulezidenti omutuufu kubanga naawe akalulu wakalaba ebyavaamu yali military operation. Mmwe abantu ba Buganda mmwe mbabuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako kino ekintu temwetaaga Luddamaguzi oba Kyagulanyi kujja wano, nammwe muli bakulembeze nga mmwe bwe muba mukiganye mba mukiganye. Temuŋŋamba mwevubuka zikawulo eziri kuno temusobola kulemesa bantu batujubaze kutema kukona nyumba. Kakati nno ebigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Tembo yabyogera mu Desemba 2021. Kakati nno ku kyalo ekimanyikiddwa nga Megeredde wali mu Semuto Town Council mu district ey'e Luweero musajja wattu enjuye we baagimenyera. Kakati nno musajja ono Stephen Mugambwa, kakati musajja wattu yafuna hati ataaka era musajja wattu yasobola kubeera nga asimatuka kirwadde kino ekyamukuba era bwe kityo ne kimutta ne kimujjambula mu bwensi eno nga ku ttaka kwe yali amaze emyaka egiwera 48. Kakati nno omusajja Sula Sserunjogi yajja n'aleeta kiweetiye n'aleeta kiguleeda ne kisenda ettaka ne kisenda enjuye ne kisenda amakaage. Musajja wattu bw'atyo teyasobola kusimatuka ku kyamutuukako kye yali tasuubira, nga y'omu ku abo abasajja abaalwana abaakuba emmundu abaawaayo obulamu bwabwe abaawaayo ebyobugagga byabwe okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni etuuka mu buyinza bwemazeemu emyaka 40 n'omusobyo gwe yagala okweyongeza ku kisanja kye yanyakula ng'ennaku z'omwezi 17 mukwano gwange. Kakati bwe gutyo omusajja yamaze dde okubeera nga kakasibwa nti naye eringi yatandise dde okubeera nga akwata ekkubo eriryebakira. Kati genda mu komenti ombuulire ddala ensi eno yakukungulwa, abateerawo bannayuganda amateeka amakakali, abateerawo bannayuganda omusolo omukakali, abakunya bannayuganda ababaliisa akagiri bagenda kuwangaala kyenkana ki? Bano aboogera ebigambo nga balowooza nti future yaabwe bagenda kubeerawo paka ddi? Omusajja ono abadde tasuubira kubeera nti ayinza n'okufa ku bigambo engeri gy'azze ng'abyogera bingi nnyo. Bwe tunaamukwatako tetugenda kubeera nga tuvaawo, wabula tubawaako ebyo ebitono ku ebyo by'azze ng'ayogera mu mawulire gaffe ag'enjawulo, tujja kujja nga tumubasunsulira paka lwe banaamuteeka mu lingi. Mukwano gwange nga mwongedde okubeera nga mumutegeera n'okumumanya. Musajja abadde mubi nnyo, abadde atuntuza abantu. Si kirungi kwogera bibi ku mugenzi, naye ekyamazima googerwe. Omusajja ye yaviirako okufa kw'omusajja amanyikiddwa nga Mugambwe. Kakati ebyo nga tumaze okubeera nga tubiteeka ku mabbali, njagala nkutwale ate olabe munnayuganda akubiddwa amasasi. Mukwano gwange yadde ng'omutemu yakwatiddwa ng'alina emmundu zisuse munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno obubbi bwa mmundu buzze nga bulabikako mu bitundu eby'enjawulo munda mu ggwanga Uganda, kyokka nga tuzze twebuuza ddala emmundu ezibba abantu, emmundu eziyingirira abantu, emmundu ezigenda mu maaso n'okubeera nga zinyagulula bannayuganda zivaawa? Nga gavumenti ya Mwami Museveni yakakasa nti emmundu zonna eziri munda mu ggwanga Uganda za gavumenti. Emmundu zonna ezikozesebwa munda mu ggwanga Uganda Mwami Museveni yakakasa n'agamba ne gavumenti ye nti emmundu zino ziri mu mikono mituufu era gavumenti yeziina. Tuzze nga tulaba obubbi bw'emmundu. Lwaki ddala obubbi bw'emmundu buno bugenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda ng'ate emmundu mpandiise? Nakolera akatambi n'enkulaga nti mu gavumenti ya Amini nga tosobola kufulumya mmundu nga tebamaze kubeera nga bagiteeka wansi mu bitabo n'agitutte na ku ssaawa mmeka kw'olina okubeera ng'ogiddiza era nga bwe zisukkamu ng'olina okubeera ng'onnyonnyola era ng'otegeerekese amasasi agalimu gali ameka. Lwaki kati amasasi munda mu ggwanga Uganda gakubwa ne gakuba abantu ne bafa ne bazikirira ne lipooti zaabwe zennyini mukwano gwange ne ziba nga ate tezigobererwa? Kyokka ng'ekyo tetunakubeera nga tukigendamu obubbi bw'emmundu munda mu ggwanga Uganda. Kakati emisana ttuku ng'ensi eraba, njagala olaba akatambi kano okakase yadde nga poliisi yavuddeyo n'ekakasa nti ono yakwatiddwa n'emmundu ye. Twagala tumanye ku luno
one mundu yajijjawa twagala kumanye ku luno one mundu yajewola yajeyazika nga bwe nakulaga akatambi omusirikale bwe yakwata mundu najazika oba najiwola ku mitwalo 6 kakati nga yanoonya kyakulya yanoonya fiisi za kuweerera mwana we ate nga gavumenti tennabasasula nakwata mundu nagisinga ku mitwalo 6 ddala mundu bw'ogisinga oli nagikozesa ebikyamu guba gusingani gavumenti etasasula musirikale mu budde gavumenti ewa omusirikale obusente obutono obutamukkirizisa kubeera nga amala byetaago bye oba omusirikale gwe guba gusinga akutte mundu nagiwayo bamuwe emitwalo 7 yasobola okumala ebizibu bye nze naawe ng'olabye akatambi kano tukavaamu tulekere eggwanga erya Amerika ate mukwano gwange mu mbeera y'emu nkugambye nti waliwo bwino bwe weetaaga okubeera ng'otegeera 228 ebyama mu UPDF bimaze okubeera nga bisomolwa. Kakati no akatambi kola ku screen ng'abasajja bali ku booda 2 bazze balinnya kagere ku kagere omusajja ayingidde taxi agambibwa okuba owa mobile money. Kakati omwami ono bwe yayingidde taxi abasajja bano ne bapaakinga ebbali wano nga boolaba piki yaabwe era bwe bamaze okupaakinga piki yaabwe waliwo omwami ataddeko akakofiira gwolaba wano mu bbulaaka waggulu yabadde mu lukwe era nga ku babbi kwali nnyo okubeera nga babba ensimbi ku musajja ono wa mobile money eyeesolosezza munda mu taxi era ye musajja njagala weetegereze olaba omusajja oyo akutte mu nsawo engeri gy'agenda okukwakkula akasawo ku musajja ali mu taxi munda awo omukyala waayingira awo emabega era noono yabadde ku piki n'avaako ayina emmundu abaakinga omusajja we oli asikambula akasawo bwe yakasikambudde n'ayagala okutuula ku piki era omusajja n'ayagala ajja alwane ne bamukuba ekyasi mu kugulu. Kakati no musajja wattu balesaawo ensimbi ne bakuulita nazo ne bayotta omusubi era ne bamalamu. Kyassanyu nti poliisi yavuddeyo omusajja ono n'emukwata era ng'ali mabega wa mitayimbwa ssaako n'emmundu ye omusajja gye yakozesezza okubeera ng'atujja amasasi omusajja ono yamupakidde mu kugulu. Twagala okumanya poliisi omusajja ono emmundu yagijjawa? Twagala okumanya poliisi omusajja ono emmundu yaani? Twagala okumanya poliisi omusajja ono mundu namba ki? Era omusajja ono emmundu namba eno gy'ayina ani gwe baagiwa? Ekolera ku balakisi ki? Ekolera ku poliisi ki? Bw'ebanga si ya munda mu ggwanga Uganda tumanye nti waliwo abasajja abayingiza emmundu gavumenti zeetamanyi yadde nga yavaayo n'ekakasa n'egamba nti emmundu zonna eziri munda mu ggwanga Uganda tuzimanyi bulungi era mundu zonna ezaali mu bantu twazibajjako. Kakati nga sikulwisizza njagala nsooke nkutwaleko omubaka buno katono nnyo otubuvaamu nkuleetere akatambi nga genero akakasa mu bigambo bye ng'agamba 228 General Moses Kainerugaba yagenda okubeerawo ye mukulembeze era omusirikale yenna anagezaako okubeera ng'amulwanyisa wakubeera ng'akurashingibwa wuliriza kyokka ate omusirikale yenna anagezaako okubeera ng'amudde emabega anagezaako okubeera ng'amuwagira wakubeera ng'aweebwa lanka. Bino mbijja mu magye ga UPDF mu bigambo bya musajja ali mu magye aga UPDF bya musajja tulina w'amagye amato aga UPDF ebigambo abigamba baani ba magye ga UPDF balina okubeera nga MK project 228 etuuka ku nkomerero nga General Moses Kainerugaba bamutadde mu ntebe kagwake kwetonye kati n'abasajja bamaliridde balumya ogwo wansi n'ogwagulu nga gw'okyabiyita ebyokusaaga okyabiyita ebyoluwalaato omusajja byajjanga atwitinga nga akakasanga agamba nti yewaaka byaliwo yagenda okubeera nga addira mu bigere bya General Museveni kagwake keetonye ye musajja genero ow'amaanyi ku nsi kuno ebigambo omusajja gy'abijja ogenda kubeera nga owulirayo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala
nga neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, njagala owuliriza nnyo ebigambo by'omusajja ono byayogera, byakuutira, byafalaasira amagye agagambibwa okubeera nga ga UPDF, ng'abagamba nti General Museveni waali akaddiye, General Museveni waali agenyezza, General Museveni waali ali mu tusiibula, era tugenda kubeera nga tuleeta omusajja General Muhoozi Kainerugaba naye yenna anaagezaako okubeera ng'alwanyisa MK Project wakubeera mukwano gwange ng'akomekkerera, era n'agezaako okubeera ng'alwanyisa MK Project wakubeera ng'akurashingibwa. Wuliriza, sooka owulire ebigambo bino gwe Munnayuganda ali Eva. Where we have reached now the post stand and this make sure those who are not happy with this country. Right? Are we together, my friend? Now, right? It's physical. All people who has been with are we together? Meaning the last date of the retirement of the general 20. All of them are, right? Now 2028, we shall identify officers specialized which we are doing now. Where the regions where they come from, what is called MK Project. MK what? Project. MK Project. Go against it. I am telling you, we shall crush you. We shall do what? Yeah, we shall crush you. I am not a Munyankole, and I have never been a Munyankole. My mother is a Mutoro. Sawa? Sawa. But to be who I am right now, I was told by Munyankole, I became a Koporo by Munyankole. I became a Usumiten by Munyankole. I became a PC by Munyankole. I became a lieutenant by Munyankole. I am here in Libertown by Munyankole. Yes, sir. So there is no way whatsoever that I can betray you secretly. Right? So you have become an officer. I'm telling you this bitter message. I'm telling you what? It's a very bitter message that you have accepted. That if they come, you finish 2026, he comes, you hand over 31, give us the blessing, then the MK Project takes what? And if you want to enjoy this summit, I'm telling you, if you want to enjoy this summit, you must vote. You know, are we together? My campaign? Yes. So if you want to enjoy this summit, you must vote General Muhoozi. That's how I always end my statement. Kakati ebigambo omusajja naye bw'abanga abyogera ng'akakasa nti kyembabuulira ye bwino omukaawu, ebigambo bye mbabuulira bikambwe ddala naye nnina okubeera nga mbibagamba. General Museveni 2026 agenda kwesimbawo. Ebigambo bino byayogerwa ndowooza nga akalulu ka 2026 kalowoozebwako akaggwa, era ng'agamba nti General Museveni bonna be yajja nabo 2026 bamala okubeera ng'akwata obuyinza ng'amaze okubeera nga yeerayiza, bagenda kubeera bonna nga bawumula, bonna bagenda kubeera nga baggwamu magye, era amagye ga UPDF, poliisi, buli kitongole ekyabakwata mundu kigenda kubeera mu mikono gyaffe egy'abaana abato. Omusajja ayongera abagamba nti mwe mulaba ebigambo bigenda kubeera nga bitunyumira, eggwanga Uganda ligenda kubeera nga lituwoomera singa tetuveeyo ne tulwanyisa ekimanyikiddwa nga MK Project ekigenda okuteekebwawo nga kigenda kubeera nga kitandika okusimba amakanda mu mwaka gwa 2028. Wuliriza ebigambo bya musajja okusinziira ku Katambi. Nkugambye nti agambye nti ebigambo bye mbagamba bikambaga, ebigambo bye mbagamba bikaawu, era ninga campaigninga naye ng'era ndi mu kuba campaign. Mulina okulonda General Muhoozi Kainerugaba 2031. General Museveni tagenda kubeera nga akomawo. Wuliriza kakati omusajja ayongerako agamba nti amagye be ganaatudda mu ngalo yenna anagezaako okulwanyisa MK Project
tugenda kubeera nga tumukurashinga era ekigambo kibaddewo nga kirina mu kagambo kamyufu we shall crush nga General Museveni bwe yavayo nakakasa we shall crush all the Bagandans as we did in past. Omusajja akizeemu n'akikatiriza n'agamba yenna munnamagye anagezaako okutulwanyisa nga totuwagidde nga totuze mugongo nga tovuddeyo kubeera nga otuwagira tugenda kubeera nga tukusaanyaawo mbakakasa ebigambo bino mbyogera nga bikaawa naye bye bituufu. Kakati gwe Munnayuganda ali eyo ngolowooza ebintu byakuliisa bijjanjalo mpiso. Omusajja ali mu kuteekateeka butya bw'amalawo bonna ababadde mu magye. Nakugamba nina General Katumba Wamala omwaka gwe ogwa retirement gwe guno 2026 kyamala dde okubeera nga kirangirirwa. General Eleru yawummuzibwa nga tannaweza myaka 7. Jjukira nti ne Katumba Wamala tannaweza myaka 7 era mu magye mu mateeka akyalina okubeeramu. Naye olw'okubanga balina kye bateekateeka abasajja bakulaga nti bano babajjawo babateeka bbali. Wabula bino byonna nga babikola President Kyagulanyi Ssentamu Tembo akomawo munda mu ggwanga Uganda. Kyokka nga munda mu ggwanga Uganda okukomawo tagenda kukomawo nga gwe bw'osuubira nti agenda kukwata ensawo ze azitinyise ennyonyi akwate Babi Itungo akwate famire ye ekomewo mu basigale mu Uganda General Museveni gy'akulembera bw'atyo ffa. Njagala owulirize bino Kyagulanyi ate atandise okukyusa omuzannyo ng'amaze okubeera mukwano gwange ng'ategeera nti General Museveni alina pulaani ennene ey'okubeera ng'amuliira munda okukwasa obuyinza omusajja General Muhoozi Kainerugaba. Bigambo biva mu ggwanga lya Amerika njagala nabyo biwulire naye ng'okitegedde nti abasajja tebannazikiza tebannakoowa tebannaweera okubeera nga bajenero babawummuza mu magye. Otegedde ku kiva alwanyisa MK project wakurashingibwa bajenero abafa ku speed ya yiriyiri. Bibuuzo bye twebuuza njagala owulire ne bino ebiva mu Amerika. Kyagulanyi takyayinza kudda wano nga Kyagulanyi ng'alinnya ku State House date eguni ng'alinnya ku kisaawe Entebbe nibi bya Bujega era kirowooza ekyo kya busiru. Kamera gitunule mu ngugambye Kyagulanyi nti atise ensawo ze nga kirumira bwava mu Amerika ekya kirowooza kya busiru. Halidde ati kubolinga ogamba nti enkomawo gyagenda ko kyotegeeza nti Kyagulanyi talikomawo Uganda ng'atisse ntwalayo bamulinde ku airport bamuhangire bamukole ekyo kya Bujega akirowooza mujega nnyo. Enzira ya Kyagulanyi talinga bwolaba kirumira support ya Kyagulanyi gyalina mu ggwanga overwhelming toyinza gigamba nti B ensi Kyagulanyi abantu bali basisinkana bakyatunula kulaba Kyagulanyi adda atya. Nakyo kikulu. It's a factor. Era tumulinda. Wali wano nti olinda Kyagulanyi nti gwa enkya bujja kujja ku macha bagaye genda ku kisaawe olabe Kyagulanyi. Akomawo. Stupidity. Ajja kudda atya. Kyagulanyi ayina kudda na teeka. Kyagulanyi ayina kudda na revitalized agreement wakati wa government n'abakulu abatwala eggwanga lino. Ngendagano ya kolete zijja nzinzi nkulabuddeko ngubiddeko bu business tegikyasoboka nti olabe Kyagulanyi byo bakulimba. The recall President Museveni bajja kumala kutuula Kyagulanyi okudda kuno kuba ensi ziri zaagala nnyo Uganda etebenkedde. Yes. Tojja kutebenkeza Uganda kati olaba abantu okuva gavumenti eno yakkiriza nti Kyagulanyi yasetinga pesi y'ebyobufuzi. Ekyo nakyo kya Bujega. Bakikkiriza? Kati watali kikyolaba. Tuli kyankwanzi. Buli omu asirise bw'ati ate otyanga nnyo omuntu asirise. Kyagulanyi agenza okugenda ebweru w'eggwanga ng'ali fa better ku President Museveni we yagende. First of all Museveni agenda okugenda ebweru okulwanyisa gavumenti ng'alina member wa parliament omu. Yes. Yayina omu Crispus Kyonga ani moreover n'akalunga yakafuna by accident kuba yayina okafuna yamala kufa. Olwaleero Kyagulanyi agenze bweru w'eggwanga ng'alina member wa parliament bameka. Aina abakansala bameka. President Museveni yagenda okugenda okulwanyisa gavumenti nga si ye musajja omu ku basajja abagagga abaali boogerwako mu ggwanga.
yali talina walabikira era teyalina amuna ensonga lwaki Obote yageranga agamba nti yo talisobola kuba yali tamulaba wonna n'amaka Museveni yalina maka mu Uganda oli agoogere nga bwogambye nti bagenze ne babwame wakyagulanyi wa Museveni babwamawa yafubutukanga mu hoteri ebintu mugende musome ekitabo kye kya Masadicid bakijjayo katalanti fe abaafunako copies ezasooka fe tusobola okugamba nti ono yali Museveni omutuufu emmotoka esooka mu Uganda President Museveni ogivuga ng'amaze olutanga avudde mu lutalo mama Mbabazi yagigula Benz President yatambulire Kyagulanyi emmotoka zaalese wano n'ebyobugagga byalese wano kiki ekitegeeza eri eggwanga kizibu nnyo gwe Naalongo okukakasa abantu ndi Ssaalongo talina maanyi ng'ate yazaala abalongo ekyo kya busiru ne bagamba ogwo mukisa Justin n'omuntu mulala aza olubazaala gugenda obazaale kale akantu Kyagulanyi okubeera ebweru ka bbeeyi era ategeera obwebbeeyi bwako yabadde President Museveni lwaki naye mweyayita teri afuuseeko President wa Uganda ng'oggyeko Idi Amin yawamba obuwambi obuyinza nga tebagenze bweru mukasaka taliyo President Museveni yamala kufuluma nadduka n'agenda bweru bwe tugenda ku Isuufulule naye yadda bweru ne bakwatagana ne babinaayisa ne bakola UNLF ne basooka badda omugenzi ono President wa Uganda yasooka Edward Muteesa niye yasooka kudda bweru 1953 bamuwangangusa mu bufunze yenno kakati lino eggwanga olaba alifuga naye uliriko ba stakeholder nga tosobola bajjawo era ekyalemya Amin otufuga ebbanga eddene kyekyo teyategeera bannannyini eggwanga obuzibu yabujjaawo awo we bwava obuzibu kati olwaleero Kyagulanyi Ssentamu abantu basisinkana babbeeyi nnyo n'ebifo mu byobufuzi n'ebifo by'ennamula byasisinkaniramu abantu ekitebe ekikulu eky'ebyobufuzi bya Amerika okutuukawo obutuusi ng'omuntu oba musajja nnyo oba oyina emirandira gy'ozimbye nga giri international tewali ggwanga tewali munnabyabufuzi w'amaanyi n'ayagala demokurasi atayagala kulaba ku Kyagulanyi wabweru w'eggwanga yes kati abagamba nti yadduka toyo aba mulalu era bw'omanya ekika ky'emmere kye yalya tokiwa baana nti yadduka bw'omanya ekika ky'emmere kwe yakulira tokiwa baana Mawu byakoledde NRM bw'obigeraageranya n'ebyanita amongo biwero tena kyakoze temuli ekisookera ddala Mawu yabadde atwala primary section ya NRM DP eva President Museveni tazimbangako omuntu yenna asokoola eri yasembezaayo Headmaster essomero baaligadde gundi alina ekizibu Anita Amongo nti aliko sanction ekifo ky'obwa sipiika kyetaaga omuntu atambula ne sanction okuyamba pati weziri ate za buli bwanguzi kirikiriya kakati ate bye babadde bablaminga President Museveni 100% yabadde enguzi kati Anita Amongo singa wawulidde vibe weyakoonedde ku Mawu bamemba ba parliament bakoze batya bonna bakipinze quiet ekyokubiri ekifo ekyo kitwalibwa President Museveni akiyinako ebitundu 8 ku buli 100 oba ye ofisi yokusatu mu ggwanga yokusatu abantu
buli kintu President Museveni kye yatuma Mau yakiggusa. N'okusaanyaawo ekibiina kya DP gwali mulimu munene yagukola. Yes. Kati ate bw'otunuulira Mau alifa better than Anita Among. Tekisoboka. Lwa nsonga emu. Mau taliko sanction. Mau asobola okutambula wonna wakoze eki. Wayagala. Eggwanga lyokka eryaniriza Anita Among liri gundi Vatican gye mulaba. Agenda. Ano naye emikisa. Yawala wonna wa. Ebintu bya Katonda bizino waba wakutta nkya n'omugamba nti ogeze Musa bobo malabise. Era nze ngenda lwembanja gadde. Togamba kati ne wagende wa papa mugayo wa speaker tubwa. Na Katonda wa wano ye yasazeewo nti kati Mau gwe njagala. Ekyo kiba kyawedde. Obo malabudde. Era nze sikira ku makya kwebaza ndi Katonda nkwebaza obulamu bwaki. Obuvunaanyizibwa bwabwe. Era lwasalawo n'asuula obuvunaanyizibwa bwabwe era tusiga. Ekyo okyusa abantu go abantu nedda sigana eddiini erina ogenda mu maaso nange nniye yange ndi musajja musiraawo. Balina n'okwegomba kunene ndi senga tubadde tulina Ssenyonyi kati Ssenyonyi senga sipiika wa Parliament. Exactly. Ani alina credibility kwabo abali awo gogeza ku Ssenyonyi. Kwa Mongo ne Gundi. Ne Mau. Ndagaawo. Asinga Ssenyonyi. Kuba sipiika. Ngobadde okubiriza ggwanga. Omuyina. Naye abantu NRA Gundi beeyina, National Unity Platform beeyina. Liyale bonna beetaaga change. Kati mu kwetaaga change teri n'omu ayinza kusala kudda ku gavumenti. Anti tebagenda kufuna mukisa mu kisanja kya Mau singa afuuka sipiika. Kino ekisanja kyonna believe it or not it is muteekwa okulabikira mu kingi oba oyagala oba tuyagala. Kino kye tugenda mulayira nga kino Museveni kyagenda okulayira kiteekwa okulabikira mu kingi oba oyagala oba tuyagala. Ekyo nkukakasiza wonna. Naye ffe lwakubafa abali ebweru ku Anita Among ne Mau nze bombiri siina gwempa. Lwaki? Kibanga kugamba ndi kukiteega ne jembo otwala ki. Bonna the worst parliament esinze okubamu buli bwenguze badde ya Anita Among kachanga Uganda ebaawo. Ekyo badde okimanyi? Nkimanyi kuba babadde babyogera. The worst parliament. Ate Mau. Mau ate abadde ne kalungi ki ku opposition. Minyeyokamu. Ekibiina bakimukwasiza akikkase. Wabula ye kyemanyi ku Mau eki buulize eri mukamaawe.